kuba director Lubongo yajiwandise mu ngeri ya kiyivu naye abazanyi bayivu gowa script eno gojiwa anagisoma bulungi nno nakola byoyagala wali olabyeko omuzanyo ngo oli omuwa script nomugato tekamu katemba nowekanga nga taddemu katemba kali wana abantu batayinza kukolera script yo amoti egenda anti omulalu tabana lugambo tabawo omulalu simulalu abasirikira ekyama naye bwasanyuka ennyo ayogera abanga mutamiivu ani bagamba oyo mulalu obalimba tebamufaako naye mulimu abamutwala ati omulalu omuwa script yo womunyiiza ajogera kakati wano simanyi script yagu nti yali mu Saha simanyi nti oba yali mu Saha yayongeddemu yalonzeemu sirowooza nti Saha mwali erimu kulabika ku malaalo notisatisa nga bwogenda emukono waliwo n'ekifo ak'emukono okajjukidde nako kaali kakange ate akokuteekako empuuta ako kakanga ako yagendayo akati n'ekirala kati bw'otandika okugamba nti ate walabikiddeko ewa Saha mangu ago n'olabika ne mu mmotoka script egenda kubula ate tekyaddikamu kati mu buli ngeri fo abagatta ensonga tukulaba na General Salleh ono King Sam mwe mugamba atambulira mu kifaananyi kya General Salleh era firimu yange nze akatambi yakane kempandika akamanyi nti ogenda kuvaayo ng'omaze okukwata kati atera okutuukirira Mwami Kyagulanyi agenda vaayo ng'amaze okukwatibwa bamukwate bamufuge paka waka ave waka ye kalakase mpaka kasanga tajja kutuuka wano mu kabuga kaabwe ak'Emagere tajja tuuka bw'amala okwekalakaasa bamuzzeeyo ewaka bwaddayo waka wajja kuyita wiiki ng'embi bamulengere Lubaga ng'azze mu Kereziya kyaki mugambe bannaaye mu obukakamu omubuuliza abuulire enjiri egamba bunkakkane ensi tegweddewo leero firimu yonna egwera mu kanisa mu kanisa mwejja okuggwera nga mubuuliza wano Lubaga wano abakyala abafunye obulwadde bwa kansa ne bagenda ku chemotherapy oba radiotherapy eddagala eryo ery'okujjanjaba kansa lirimu ebirungo ebireetera abakyala okubanga tebakyasobola kufuna piriyodi zaabwe nga bwe balina zifuna era abamu zisitopingira ddala omukyala n'atandika okubuuka mu mwezi gumu nga tagenzeemu omulala n'agendamu n'amala n'abukako emyezi 3 omulala emyezi 6 agenda okulaba emyezi nga 12 mukutu gwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osobbera ng'otulaba Mozeri Megatron gemanya ndi ne Proffessor Walusimbi olunaku olwaleero mumanyidde nnyo ku Beat FM twali naye sabbiiti ewedde naye ne leero mukomezaawo buli wiiki ajjanga tuyamba tweyakadde tubere nga twogera ebigambo mpola mpola tuyina topics nyingi nnyo zetubeera nga twogerako naye nga tannababuuzaako Mwami Kyagulanyi twamulabyeko ne King Saha nga bali mu mmotoka mukwese abasinga beebuuza wajjali naye twamulabye King Saha nga kibanda gavumenti tennamukwata bagamba bamunoonya bano baga tebamunoonya abamu bagamba bamukwata abamu baga adde waka awo nno tugenda beera nga tutunulirawo nnyo mpola mpola ebira bingi tugenda beera nga tubitunulira ne Proffessor Yosebe olunaku olwaleero naye kasooka babuuzeeko then after tugende maaso Proffessor buza kuba abalabi baffe mwenna aba bagenda Megatron mwebale nnyo okulaba mwebale goberera abamanyi okuddamu bulungi ate tetugaana n'abo aboogera mu negative we nabo babaayo kubanga mu mawulire mubaamu ebintu bisatu wandiika eddungi oyinza okubikira omuntu nnyina ate ye n'akaaba ate n'ogamba omulala oli nti muwala wazadde balongo kati mwennaani mubaamu essanyu ffe byonna tubikola maama we afudde gw'olese waka olina kubikira naye oli akubikidde tomukuba kikulu kiri nti abaga maama waafu mawulire mabi naye ge matuufu kana wano kwetwogera amawulire amatuufu ne mutuvuma twogera amakyamu ge mwagala ne museka bwe tubimanyidde babwe twabisoma broadcaster yenna oba oyogera ekirungi n'ekibi n'ekibi ennyo so obadde otandikidde ku Kyagulanyi nakugambako Kyagulanyi bw'anaala bakyadiiringa badiiringa ki Uganda byamagezi mu politics mubaamu ddiiru era mu politics nagaa bw'ojjawo emmeeza eno okutuusa ku mmeeza ne mutwala ne muteesa oba toli muna byabufuzi kakati wamulabe na Kingani yabadde ne King Saha omumanyi ebyafaayo bye mu myaka ng'etaano emabega muyimbi mulungi omanyi connection ze ku myaka 5 emabega wano neki kizimanyizi ngambe ojjukira nti King Saha baogera mbu ayina mukazi we waka ayinza okuba akwataganako ne General Salleh nagendayokko waliwo omukazi yali atudde mu kati
nga ina n'abamagye nga bananga bamukuuma. Okimanyi babyogera ebyo sibikakasa kuba simanyi nnyo. Anze namulaba. Nti alina connection ne General Salleh of family relationship nti mukyala wa King Saha alina enkwatagana ne General Salleh. Kakati Kyagulanyi bw'abeera ne General Salleh aba yeekwese, bw'aba ne King Saha aba yeekwese. Aba yeekwese. Oba teweekwese. Mukyadiiringa. Kati yabadde coincident okumukwasa ekifaananyi ng'alina eggulu bakyadiiringa diri weenava ajja kulabika akaako atuwa ekiddako tebannakkaanya mulimu essente mu politics mubaamu mpankuwe mpa kino sikiddamu olabika ogenda mu kino nti nze kinjagala kikiro oba toyagala kankiko nti ssebo obutayagala kutosamaza ggwanga gavumenti esobola okukwata n'ekugjawo erina obusobozi bwonna obukugjawo mu ngeri yonna naye olw'okuba nti gavumenti eno tebalina okueliminatinga opponent baayo ekyo kiteeke ku nze ku record gavumenti eno terminatinga opponent baayo era nsobola bakubala nga bonna bafudde bulwadde. Dr. Paul Kawunga Semogere yafa bulwadde, Sebana Kiso yafa bulwadde, Gundi Sebagala yafa bulwadde, Wasolo gyali abona bebobo bakwana bayekera bakone political opponent government eba eliminating smoothly mpankuwe buki ekikutawanya nti ffe tusula mu nnyumba za ssubi mwe muli mu za ttaka eriyo katugizimbe ng'ekyo kiggwa ewalaba bwinawe yali avaayo ku Lord Mayor Elias Lukwago ne bamugamba gy'olaga vaayo omukulu aba agambye nti mwakkaanya toleeta luteekateeka lwo kuba mu politics temuli mateeka munnabyabufuzi asinga munnamateeka amaanyi omuntu asobola okuyimiriza etteeka so Kyagulanyi talina byakwekweka akyali mu deal negotiation batedde okuba nti anaava atya ewaka wali emagere kye baatya n'avuga n'agenda ewa tugeze General Mama Mbabazi oba n'agenda ewa Kayindo Otafiire oba n'agenda ewa General Salleh kinaaba kitya kaazoganyemu oyakuŋŋamba nti abasirikale abaali bakuuma Kyagulanyi baataatolokako mu kampeyini yasobola batolokako nga kampeyini ewedde yabuuka kikomera yayitamu emmotoka yafuluma nga yeekwese mu boneti bulungi nnyo ne bamugaa kati mukuno okuzogonya ogenda kukola deal kuza ne babaako n'ennaku ze bamuwa mu 20 days oba 15 days oba 30 days deal efalanizibwe oveeyo era Kyagulanyi ajja kubaayo ng'akwatiddwa era bajja mukwata eba n'omala omukwata bajja muta demonstrating'emukko akangemu abana babakwate mbokevu bagambe nti tebaba mukwata tubale Kampala tumuwamba tebaba mukwata tubale tumuwamba bamukwate bamuteeke kwa busalesiti ewaka bamuzeeyo ojjagenda omala ng'agenze Lubaga okusaba olwo bigenda bikakkana waliwo ekintu ekitawanya abantu saawa eno Kyagulanyi taliiwo naye gwe otuga firimu waali bali mu sinema kati lwaki ate amagye gato okuyingira ewa babbi abasumba kye bavumirira gundi n'afulumya n'akatambi nga ayavula bw'ati obutambi bwonna bujja kulabika okukwatiza firimu nti byaddala obwo obutambi butuukiza firimu okulaga nti byaddala naye si byaddala kibuuzo kitono kiri wano Professor mwami Kyagulanyi ali mu firimu ne General Muhoozi bali mu muzannyo kati bali mu muzannyo Kyagulanyi yeetaagisa ki okuba nga taliiwo gw'olowooza yeetaagisa ki w'amaanyi nnyo nti yeetaagisa okufa n'okuwona okuba nga taliiwo Kyagulanyi bamwetaagawo kituufu era waali Kyagulanyi abayamba ki katulaba nti kati baateekawo okulonda n'aparticipatinga nga w'amaanyi nnyo ne bamuwangula 7-1 Dr. Besigye tayagala yensogo gwe atayagala sooka obeere wali era Kyagulanyi n'amala avaayo n'agamba nkooye saagala byabufuzi bajja muwa sente ezimubeezaawo ye n'abigaana gamba tasobola bigana ku mbeera gye bayinza okussaako bajja kuleetera abantu bagambe nti kiki senza campaigns ezibuze nti ziizo kiki ekibuze nti oyagala ki alina okwesimbawo politics atambule kubanga si munnabyabufuzi yatomera butunzi kaggi munnabyabufuzi yaani Professor bannabyabufuzi wano mu Uganda tulinawo omu yekka Yoweri Kaguta Museveni Besigye teyali si munnabyabufuzi yali ki munnabyabufuzi lwagaana okula ku ttebo ya munne eriko munnabyabufuzi weeri nawozi waŋŋamba emmeezi enetofu ebeera ebagaana kulwana emmeezi yebagaana kulwana ebyobufuzi si kulwana so when the table is out the war break out olutalo blocking out straight away kubanga tewali mmeeza naye wabawo emmeeza obadde ogamba ki olwo ne bannaddiini bagisaawo intelligence council naye inawo emmeeza batuulako
siraamu tali basiraamu batuulako emmeeza eyo nkulu nnyo. Kyagulanyi ne Besigye bwe baba nga tebaagala mmeeza si bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi bw'atula ku mmeeza y'amunene oba enoga yalidde bano abaana bano bampuuga leve eyo nze mbayita baana abo tubadde nabo nnyo. Mpuuga, Bwanika, Muwanga Kivumbi, Baseggona, Mabikke, Mbidde, Mawo, iyo tiimu eyo ekigibezeza n'ebyobufuzi ng'ebiwangaddemu ng'ebimanyi nnyo okutula ku mmeeza bo bateesa etuula naye kati bano bakulengera ng'otudde ku mmeeza yalidde ebitaano bwegezako bugeza ntoyagala kuteesa kabeere Amerika oli Amerika omune nti yasitudde ennyonyi n'awaawo oluumu ya Irani okuteesa yabagambye nti tuule ku mmeeza bateesa emundu wazisitudde bwegaana buganyi siteesa naawe ng'akubalula asooka okukulekerawo bwe Kyagulanyi gane kati emmeeza ya Kyagulanyi eri tekiniko nnyo agitulirako mu nsiko nga temulaba abaliwandiika obutambi bali buwanika nga Kyagulanyi bamulala atoloka nga yagenda dda myaka nga 10 mu maaso firimu gye yakola okutoloka n'abeera n'abapoliisi bajja kulaga n'abaamutolosa nga lwe babawandiikako akatabisawe nakanyi nga babawandiikako olaba Muteesa we yabuuka ekisenge wano nga Ssekabaka Muteesa yabuuka 266 n'agenda e Rwanda n'ayitamu mpaka Bungereza butangabuza kati tusoma bisome Bobiwine tugenda musoma tujja musoma ng'abaga nti wano Bobiwine bwe yazoganyaamu bwatu bwe yakola n'ayita ku basirikale nga kina Dr. Besigye twakabiwulira bwe yali atoloka okugenda mulundi guli ogwasooka nga President Museveni akyali mukambwe nnyo yagendera mu Gomesi yayambala Gomesi n'awodola n'ateekako omudalizo bakuta kuwogola n'awogola nga kakali kubanga Tebo yamulema ne bwe yakomawo ng'avudde mu ludduko olwo yakomawo ng'alina mind ya Tebo gavumenti ova yasawo iPod esawo olumu ya Tebo mwe bakola table to discuss issues of our country bano bonna abali baganja otuulamu ne bateekawo era ssente zinaabasika ne baganda kakati Tebo eno mugyagalako ki yani kati namwe muli eyo muli mu gavumenti musobola okukosa resources za gavumenti effe tukola tutya ti gavumenti ejja bbawanga nammwe obuwumbi bwe buti emmeeza muteesa kuliko akantu kati mubadde mugamba ki nti mu iPod muno ffe tunyigirizibwa mutya can you imagine nti mwe mukosa resources emmotoka meka president yagala kati mwagala ki timujje mu budget tebateekawo buwumbi oba buli 5 oba buli ameka bagenda nabwongeza ku luno nga opposition alina ababaka abangi afuna nyingi alina ababaka bwe bati tonotono Asumani n'akireeta ennaku ezo ng'ajyabe tuba tugenda mu campaign omwaka ogwo nga tugenda mu campaign sente z'omwaka ogwo zibekenkanyi Asumani yakireeta ennaku ezo Tebo naye kikwewuunyisa abantu bonna abakkiriza Tebo bali abatakkiriza Tebo abakubye babasudde baba basiga ekifaananyi nti bw'otula ne President Museveni oba ne opponent munno obolidde musenero kakati bonna abatula ku Tebo abamanyi Tebo politics owa Tebo babakubye Mawu kyabasinze Mawu akugamba bwe ngenda mu gavumenti y'NRM ne nkolamu nga minisita tuligenda otutuuka mu myaka 3 emabega nga gavumenti wagitwala dda nga tetegedde ndi mulindiira muli awukuumi ali mbijanjala nogwa bwati olaba n'ebibiina babisiga kati ebibiina byonna byolaba ebitondeddwawo leero byonna biraba ebibiina political parties eziri walimu bw'ogenda otunula nnyo bwoti ng'okozesa microscope y'obulungi NRM 2 yabalemu eno bali muli aboogera bali mu kino bano bali mu kiri bw'olaba abeeno n'obatunula bweno nga bafaanagana n'abeeno kyova olaba kati ekiri ewa Namere n'alwana ne Namere yaliko mu NRM balaba bwe bamu olaba fight yo nebadde Aisha Kabande yali alwana si abadde alwanyisa NRM yali RDC yayogera statement egamba we shall shoot you kati ebibiina birina enjawulo kati kyagoni Mawu kyagamba nti tukole revolution yo nti tugende nga tusimbayo batono ODP netumuleeta netuba gavumenti ey'ekipooli ojja kugenda okuna bwoti mbutunga gavumenti ekyaliko naye nga yavaako dda kyabagamba kati nono Kyagulanyi muga nti oyagala ki lwakuba baleeta obukyayi tebaagala kutuula nalabye ne Lukwago ng'akyewaaniramu ng'agamba amaze emyaka 15 kuba meya nga tatuddeko na President Museveni afunyemu ki tewali nti ekyo kimutwawanya agenda kufuuka political failure so yalibadde alinnya bulinnya Kyagulanyi gondi Erias Lukwago lwalivudde awo yaligenze kuba president meya w'ekibuga ekikulu abasinga obungi bafugako amawanga bameya ba capital cities abasinga obungi bafugako amawanga baveeno mpolampola nga bali kubanga okufuga ekibuga kino obanga gavumenti ennamba kati gundi oli Kyagulanyi manyi n'omuwa ddiiru eyo nemaga jangu obeereko meya wa Kampala abatasudde abatagwa togwa kati ye
ne bali mweza ni munene ye wa kibiina oli wa Kampala naye kwati wano okufunamu ettooka eringi bwe tuba tugenda nga abagenyi bazze bakulu omukulu tukoze omukolo nga guno tuleesa abagenyi Kyagulanyi waali bali mwezi waali ani abeera omugenyi omukulu political bureaucracy baku bunene buno bw'abantu Kyagulanyi munene mu bantu ku mpapula talina waalabika mu bunene ne mutabanyi we gwe yawa omulimu amusinga obunene Ssennyonyi Ssennyonyi munene kakati ate noti ye mukulu w'ekibiina kati agenda nofuna ababiri yali yekutuliddeko akawuka akaliko gundi agenda kulwala abantu 8 bonna mu parliament abanene yali atwala Lubongoya ne Ssennyonyi gyali waliyo Nyanzi Mumunakibwe yali atwala awo abanene abo ng'abatutte bonna ne Mwanga Kivumbi bonna ng'abatwala mu parliament babire mu parliament nga bw'aba ayogera nabo bamusaasira busaasizo muddamu babaka aba parliament president asigala nga president ow'ekibiina asinga memba wa parliament w'eggwanga legislator ng'okola ngaani okujjawo nga bakyusiza etteeka nti chairman w'ekibiina alina abakaba asinga obungi mu parliament butereevu ajja butereevu nga opposition mu parliament n'aba nga akulira ababaka be president w'ekibiina oladde kigudde ojja direct wali n'obeerawo oli musajja muganda omukulu w'ekika ozaala omwana ne bamuwa obukulu bw'ekika bwe baba bakuyisizaamu oli abansinga nze tabeera nze omwana tabeera nga omukulu w'ekika nga wendi tabeera mbirwanyisa nnyo naye babalonze tabeera kati nze ngenda kuba nga ani taata w'omukulu w'ekika bamuyitaani nga waali mulamu kati Kyagulanyi taata wa mukulu wa kika abaana be bakulu b'ebika amadalaka batakyayi Ssennyonyi ye mukulu w'ekika Kyagulanyi ye yamuzaala makulu kyawo so teeka bamano Kyagulanyi bagana ettebo ebyo na byonna biri mu ttebo bano kati ali mu doja score asime bagita bata nkwekule eno bwalya ajava nga akuto bumbi nga abiri sente wezi ajja zikwata monga kakati kitutagala kiri kutabangula Kampala e Jerusalem kabaka nnyo mwebyo naye nze ndaba mwami Kyagulanyi tasobola kukkiriza sente ajja zikiriza ngayagala nnyo abantu be bali luddawa people power kati lwaki agenda wa King Saha ye mugeze nnyo King Saha ina kakwati ku Jerusalem wadde katono katya ne weekali tekisobola kuvaawo oba katono katya oba katya ne weekali gwojogenze yakoze nsobe ogenda wa King Saha yakoze byokulabika okugendayo si kikyamu okulabika nga agendayo oba nga alabikiddwa nga alabikako naye kikyamu wina okwekwekera ddala n'ovaayo olumu ng'oli maka ge magere bwe yagenda malaala abantu banyiiga bwe yagenda mu kifo kiri abantu ne banyiiga kati ne Saha kati Saha mu butuufu oli wa mbega nawe osobola okubeera mbega nange nsobola okubeera mbega Proffessor Saha tomutaddeko kintu kinene ambega si kiba kibi ambega si kibi ate bw'obeera mu gavumenti ng'okolamu omulimu oba ng'okola gwa mbega oba w'amakulu nnyo era bali kuwandikako akatabu kitaffe yali mbega kasita tomanyika ekizibu butamanyika mwana wo n'akuwandikako katabo ng'amaliriza emyaka gyo oba gwe n'okawandiika ng'ogenda ofuna ogaba bwenfanga nga mukola ki mukalunkinga musome engeri gye nakettamu abantu tokatanga okyali mulamu kayinza okukyala mikwano gyo giwakettaketta n'owaayo omusajja ntwamulabanga wano nayekumbe kati kubanga mbega okweka ebyama kati Saha mukyamu naye bw'obanga obadde mbega nga Kyagulanyi ogenda mutwale wa Jerusalem mu nkukutu ani yabakubye ebifaananyi yabadde no mabega nga gyayogerera eddoboozi ani kati wakoze ensobi eyo ojja nga si yeye era bw'abanga yeye kuba statement yakozesezza mwepanka kati tuli luddawa temusobola tufuna babafunye olede obanga omuntu gw'olina ategeerekese kati bakyali mu ddiirwe n'akutukanga omulengera emagere era olunaku lwalidde emagere Ssennyonyi yajja osookayo ddiirwe egenda mala kutuka mwami Kyagulanyi okulabikako saawa eno ddiirwe ekyagaali kyannaku nnyo ddiirwe lweggwe ekibiina kyabwe kigenda okukoma okubeerawo tomala mu maanyi kijja kusigala nga kirina linnya Proffessor akyoyogera bwotyo anti kati bajja mubuuza biwalidde wa mukulu tuweeko nga bagamba saalidde ate bajja kutegeera nti yalidde bali bambega nnyo bajja bagamba bano tumuwadde obumbi abiri akukuse nabo wano mu kaasi bamala obbukuba wano ne bakuba n'abamu bagamba lwaki tebatuwa ku butambi nga Jerusalem agaba ku ssente bagamba oli yali gavumenti tebanatuuka mutawana gwe bagisayo butambi naye nga babulina
abantu tebaswala nnyo ate banaswala banabujjayo bali banabyabufuzi nnyo kugambe Geno Museveni munabyabufuzi nnyo amanyi kye bayita ekyama munabyabufuzi yenna kasita oteesa naye nga wabyabufuzi waddala tabanga mukazi gwokuba olwina agamba engeri gy'ofuluta ekiro omusajja oyo bannange ofuluta nagambye okola okufuluta katonkuba banabyabufuzi tebakola ebyo olwanyizi ne bw'omuprovokinga President Museveni n'omuprovokinga talina lunaku lwagenda kugamba nti yasayininga signature ewa honorable Winnie Byanyima muri mu UN yali akigambye naffe twabyezuulira si kubyezuula okutegeera kukutagawalazi nti president yali commending kuba yali commending ateekako signature esembayo n'akuteekayo wali obufuzi bakwatagana nnyo tebakwatagana naye signature Byanyima agyegaana tajeegaana kakati president Museveni avenga aganze namusayiningira ayogere kikiyaye kityo kandi nabano olidde $2 milioni 4 milioni 7 milioni 5 ngati nze nakuwadde milioni 5 ebyo bigenda biva muffe bakaddeyideyi president yakuwa mwalya gwidedi jo wali wange ng'ojjokaba nenkuwa 15,000 kati go yini byabali halina tubalina ab'emmizi nga takigamba nga muntu we yakuwa sente n'amala nze mbalina n'asirika yakuwa n'akuwa kino kigo nze mbalina nga munyiiga natakikulangira nga yazikuwa mwebali so gavumenti kintu kizibu nnyo tokisobola kati emyaka 4 gavumenti gyemaze eyajja tabasobola kuwandika mannya gaabwe abasinga obungi abamu bali balooya naye ebibondo ekyalisinga nga tebalina kuwandika mannya gaabwe kati abamu balooya basoma kati gwoyagala gamba nti ojja kukugumuka ennaku 3 ogitwale olina kukoza tactic ya moyi manya mawu kuyingira muli abantu bajja kunyiiga ate banyiiga ki abantu amuyina tulina okuyigiza bannabyabufuzi nti politics oliwe kaso bw'osetinga agenda n'ogamba nti bw'oli ambala jjiini muwala wange oli mutwala kubanga oli mutu wa jjiini muwala wange wa masape wa jjiini naye bw'oli agala ng'oli musajja wa masape oyambala jjiini omumaze neŋŋaana nga nze siyambala jjiini kati bwe mmala nenyambala jjiini n'osigala nga tonjagala ate nga kiwaŋŋamba nkikkiriza kubanga ogambye osetinze policide n'ogamba nti bw'okola bino ne mu politics basetinga agenda nti President Museveni ekimutu kyaya kulwako kati bw'avaako ate kati osigala okyoli wa opposition kubanga oseti n'omuga nti nze kitutamiiza President Museveni aluddeko bw'avaako mulala najja nga seggwe kati ate oba okyawa NRM kyagikyawa kubanga kyosetinze President Museveni kulwako gwe kyokola tokisimbawo ekyo ogafu NRM tugikooye nowereeta omulala muba bw'omala n'osetinga n'ogamba nti Museveni bw'avaako ne baleeta omulala ati lisiti olwoba weekubye ejje bagenda mujjako baleeta omulala ng'okyayogera ki bajja kuza butambi yagamba President Museveni bw'avaako ng'enseeteredde kaakati kyekimutawaanya lwaki ataakyagera ekyo baakikubiza muganda wange Lutamaguzi yagamba nti weweesimbawo nga Museveni yateeseteese akalulu oba celebrity full of the century kaakati akalulu kagenze ne kadda nga yeesimbyewo era simanyi yabyogererawo yali ku parliament awo yabyogerera kuba nakolaba walinga omukyaza yali muntu wange nnyo tuli tuti olusunaddeokoli nnyo anakyaddamu okujja ku rediyo bamuyiga balenzi tebamwagala kubanga atakaka nabagundi ennaku zino kungwa amukubira essimu naye kungwa ate amunyigire aba ayogera kungwa ate n'amunyiga kibagamba kati okunyiga osigalayo twagaleeta buzibu ajagala njo oyogere byonna obimaleyo naye tebaagala jje firimu eno mugamba abakulu bali mu firimu mulimu basita tutunulira bagizanyi sooka otunule ba director ani director gundi lubongoya sooka ompaaka omuntu olwo ate Proffessor ekino ogenda kimpeera ddala mu style yakati kati tugenda tunulira tuli ku Megatron ndi ne Proffessor Olusimbi wa BTFM tugenda kutunuulira engeri yajjaŋŋamba nti firimu kati twagala tutunuulire baani ba actor bazannyi ki kiggwerawa bagizannya batya agenda beera nga atubuulira mpolampola ganja mpaka nanaako nsooka empiseewo bizinensi eno etuteekamu ku ssente omanyi n'okwogera ennyo nga bizinensi atuteekamu ssente tetumuyisizaawo Proffessor kano bakayita nana nana omumanyiko ki ogira bwoti amanyi nga gakutawaanyaamu n'ogira gye n'ofuuyirafuuyira n'ogira mu kamwane katereeza nkamanyi amanya agaluma n'aganyenyeera abo bakaŋŋamba kalungi nnyo so ky'olina okukola bw'okagula
bwoto bwokola anti owulira akawo yono nana habo mouthwash kulwamanya agaluma manya aganyenyeera bw'olya ekinyogoga oba bw'olya ekinyogoga oba ekyokya ganyenyeera akamwa kawunya gavaamu omusaayi weekwate nana abo mouthwash asangibwa mu pharmacy zonna mu Uganda wano oba drug shops yono nana ali ebwere eggwanga genda watuukira ebintu bya bannayuganda woolabe ebintu bya bannayuganda buuza nana ono ajja kubeera nga akuyambira ddala bulungi nnyo omulabye nana mulabi yoyo naye tuwalino aba credit njiwa innovator waako manyi okuteeka ekintu ku market n'okiteekako ku market mu Uganda oba musajja bali bayita ba entrepreneur n'ossaako ekintu ku market ate nga kikola ne bagamba nti otaddeko nana nze sina kye naataddeko ojjako baana taddeko baana bataddeko baana bo mbataddeko kati omukulu yateekako okuteekako ekintu kunna tukuwa credit fucking njagala nkulabeko gwe ng'omuntu oyagala mulabako ng'omuntu ngenda yogirako naye kakati tuba tukyali awo ono bamuyita chokomil nkamanyi nako chokomil omuga ogw'okuluma omutwe omusujja olina obulumi bwonna mubiri chokomil ono ayongerako immune booster yaga nti mwabali ebere ogwanga mukola ebbanga ddene n'oyimirira amagulu ne gakuluma n'okutamu omugongo ne gukuluma n'okyuka ensingo n'ekuluma chokomil ye answer musangaawo wonna pharmacy ekuli okumpi oba drug shop gwe ali ebere ogwanga genda otukira ebintu bya Uganda oba etunda ebintu bya Uganda ojja beera nga ofuna chokomil ono akuyambi mbiri gubere nga gutereera bulungi tofuna bulumi nga chokomil waali omutwe gukuluma omusujja omubiri gukuluma teweewulira bulungi nnyo chokomil buli kimu kijja beera nga kitambulira ddala bulungi nnyo kaakati tuze ku firimu yaffe ganja abyamaguzi bino bizzeeyo Nana Habo Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu pharmacy zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu pharmacy zonna lyakakasibwa ne NDA. Abyamaguzi bino bizzeeyo bantu bamaze obifunamu twala tubaweereze nga ebafunamu firimu ngambya director Lubongoya lwaki ajja atya okubeera director wakazannyo kwa Lubongoya mu ekyo ekibiina kyabwe buli kibaagalako yakisomako yasomera Harvard yasoma political science nasoma n'amateeka abimanya yaliko ne mu magye musajja mugezi nnyo nenga omulaba wano alaganga atali omuntu yali asinga amagezi mu Uganda mu byobufuzi bya Uganda talina diguli eri academico alina diguli giyayungako n'agattagatta bamita bigandisa olumanyi taata wa bebeko bw'omutuukirangayo mu byobufuzi mugezi bw'otulanga naye bannabyabufuzi oba bamazeeyo Uganda teri amuddawo omusajja mugezi Museveni agoberera bugoberezi mwami bidandisa yasinga mwami Museveni Bulezi Museveni mugezi nnyo ate bidandisa alimu kyaki mufuula omugezi bidandisa ya participating mu kukola constitution ene tutawanya kati eriwo balinganga mukaaga babala batunda butunzi bati bidandisali kakyama mayanja kanyehamba wapa habro mwalimu waswalule waswalule naye yalimu ono wenvi oyo kagezi munyo ntero tutera omukyaza akabira olungu oyo muveeko bobana yo balina musajja ddala musajja ayogera mpola mpola musajja ayogera wansi musajja mukungu yakulira mu bakungu eyo tiimu ebe bidandisa libo omuleeta ne waswalule boza akadwa abapolo yafa guni kati abu mayanja naye yafa aba participating okola constitution nga abala tebakimanyi namama mbabazi yaliko nga abalala bawulira biwulire waliwo enkola ya federal nga balaba kirabe waliwo decentralization kiki penal code balaba birabe nga bali babiti kino kiyinza kwabwe ekitibo kitekabo kijja kukyamya wano wano kina kukya baabo 5-7 naye twanyuma ababakanga bina naye nga bano bebakagizi yali yingini no Dr. Beski yalimu bayingini waliwo omwangu amita medical gwa waliwo Serwanga omanyi Serwanga yali musirikale yafa bebo bebali abagezi era senga baali bagenze bokkanga 8 nga bano bonna abalala babali yali best consul kibakola ensobi yokka participating za President Museveni bamujjamu yali president waggulu kibakola ensobi yokka buteeta baamu ne Lukongo ate yali akyaliwo naye yali ayitibwa na participating bali betaaga abantu 15 bokokola Uganda constitution eri perfect okusinga ebitaano biri bye twayoola ntiyo nirwo omusana yagenda teyoga wadde ekigambo n'ekimu
nenga ndaba mugezigeza yali muto yali yanga delegate yali experience mu kintu kira yali ava ku university wali nesawe nakolera akola mirimu gi ngana mwe mukola ejjana okola naye yanyumizaako nti ayina emmotoka ennene eringa yalutwa amaguzi amugezi ayina sente naye tosobola tagitwala wakola ayina waagireka n'agamba bane munteekeko wali anti atunda content ye kasajja ku kazindaaloko n'abitebya byonna mugezi nnyo alina research emala ali very well informed muyivu bwabikuwanga okugenda abantu balinze tuli ku film director Lubongoya agidirectina silently era ejja kuggwa era ejja kuggwera mu ye nga part 2 yajja ogizanya kubanga Kyagulanyi akuba mu part 1 Lubongoya akwate part 2 era bwe katagira Kyagulanyi ayinza obutalabikako ballot paper 2-3 ng'ani alabise Lubongoya olunga firimu anti olwegenda eba ewedde kino kiggwawo ono bwajja ng'amaanyi gagira kiggwawo kino kigenda kiti kuba tujja kusooka okuleeta amawulire bo bennyini bajja okusooka amawulire nga Kyagulanyi yalidde nga tabawadde kakati bamala okugafulumya nga yalidde tabawadde n'obutuufu bwako tetujja bumanya nti yalidde oba teyalidde tujja kusigala abamuwagira nti teyalidde n'abagaa nti yalidde nga tuli bibiina bibiri olwo tuba twekutuddemu kino kiba kisaanyeewo kasa kifuna pate 2 Lubongoya yakimala tugenda kireeta nga luuma zigenda kufuluma jjukira bwe wokozesa ow'amawulire mu kampani yonna ow'amawulire ffe abakola ku leediyo buli bwotambula bwoti nolina kyolaba ng'owandiika otoba kumbe okwotandikira obanga akijja e Bulaaya kumbe okijja wano mu Uganda buli wolaba ng'okifumba n'olaba nga sajja agendako ekoleya n'okikuba ebiro okifuna n'okiddiza koleya naye ng'okirabye wano kibadde wano kakati omunamawulire Joel Ssennyonyi asobola okuleeta obugero nga bukuba ggwe naye ng'akulaga nga pulezidenti eyali Ebyama yasooka okukikola naye nga kijja wano akijja wano kati olwaleero kijja kwekuba bwe bataabe magezi nnyo kubanga kulwa sibalaba amagezi gabe nti gasukkaawo siraba Kyagulanyi ntimu ye nti basukka amagezi ag'okukuma ekyama ne beeyongerayo omwaka omulala oba emyaka emirala nedda amagezi g'ekiruga nti nga pulezidenti Museveni bwe yali ttiimu ye ng'eyagala omuvaako ye n'abateebuka n'atalwana nayo buli ayagalanga okugenda n'amala akabanga ng'agenze yasalanga amagezi muzza bambabazi batumukunde jeno tuniefunza yagenda ne London n'ataakaka ku mikutu gy'e London n'amala n'amukola ki ali wano tinyefunza bali wano bonna abalina bwati kati simanyi nti Kyagulanyi balina amagezi agagagama nti tweyuza ne tudda walabye move eno gye baakoze ne bagenda mu kkomero okukyalira Mwanga Kivumbi yabadde ng'ebalagira nti tulina kukola kino sirowooza nti baakitegedde Mpuuga ne ttiimu eyagenza okulaba Kivumbi Mpuuga Seggona basaalirwa eyo ttiimu eyo yabadde ng'egamba tukyali bumu naye tetujja kukoma ku bumu buno bwonna kujja mu kkomera kitegeeza tulina omulala alina tweyungako kati baali bagamba ne Joel bali badde abakubira essimu ttiimu eno yasooka yaliko Lubongoya Joel teyaliiko teyaliiko kati beetaaga ttiimu yonna ekolerwamu gwagali wamu gegalumenyama bwe banaabeera awamu bajja kuwangala mu politics nga tetutegedde nako nti balyake naye banaabeera bwe batono yatubulira ebifa mu eno firimu eno gye balimu kati yeetaaga obwegendeza nga tonnagifulumya kuba director Lubongoya yagiwandiise mu ngeri ya kiyivu naye abazannyi bayivu gowa script eno gwogiwa anaagisoma bulungi nno n'akola by'oyagala wali olabyeko omuzannyo ng'oli omuwa script n'omugaa toteekamu katemba n'owekanga nga ataddemu katemba kali wano abantu batayinza kukolera script yo Amoti neba nga ya serious Amoti omukolera ku script muleka akole genda ku screen twagala kuzanya ku mukyala afaanana bwatu ne bwatu bigenda ku ekyo ng'atandika anyola ddoboozi ye ng'amanyola ddoboozi lye kakati owa Bobiwine script munnakatemba taakyuse bigambo n'ateekawo kubanga tugamba nti Shakespeare bw'abaawa nga omuzannyo tuzanya gwa Shakespeare twogera vocabulary English oba poetry English ku mulundi gumanyi Shakespeare poetry English kuyimba biyimbe tetuyogeremu luzungu lulala don't change any word from that script bwe bagamba nti wano ojja kukyuka booti gwe tokyuka booti togamba kifaanagana bwe tugamba nti olina example okozesa ya musajja tokozesa example n'ogamba omulenzi
bw'oyitawo nnyo bannalunga n'ogo y'amayuuni kakati bano abaana abali mu script ya Lubongoya banaamalako nayo tebaawaname okuwanama kwe kuwemuka mu bantu bajja kuwemuka mu amaaso mubatunuuliza tuba tuddeko abali kakati firimu bagizannye yabadde bulungi nnyo ng'etambula bulungi nga tetulaba gyali kati watandika okuteekamu abalalu n'alabikira mu maka g'abalalu n'alabika mu maka g'abazadde n'alabika mu magoga kati ku bombi ani anaasirikira ekyalo yatandise kati firimu agyonoona olwo egenda anti omulalu taba nalugamba tabawo omulalu si mulalu aba asirikira ekyama naye bw'asanyuka ennyo ayogera abanga mutamiivu ani bagamba oyo mulalu obalimba tebamufaako naye mulimu abamutwala omulalu osobola omuteeka ng'abadde ku kitundu omulalu ali ojja kgenda omukoleko ku interview mulalu tulitegeera nti mulalu ali Mityana eyo bamuyita Sevume ab'Emityana mumumanyi mu recording embutambi mutuweerezeeko omulalu asinga abalalu mu Uganda ali Sevume ye mukabaka w'abalalu ali Sevume twagenda okuziika kimuwaddi nze namulonda twagenda okuziika naye nga ndaba abantu bakuŋŋaanye ngenda otuuka nga bakuŋŋaanidde mulalu nga yasinga okwogera ebyamagezi mubamukuŋŋaanidde kera kye bamukuŋŋaaniddeko amanye engeri gye balimamu ekitooke engeri gye banogamu emmwanyi engeri gye balundamu embizi n'akalulu k'oku kitundu konna asoloka analizinga nti tetugenda kuwa gundi kubanga gundi oyo alina ebizibu bye ng'omuntu kati akalulu tugenda kawagundira bwe kito bwe kiba ate ye talonda mulalu ddala era byonna muddugavu alinganga ttabu alinga nziro yenna gw'ebikomeeri biti luto lunene luti kakati omulalu omuwa script yo w'omunyiiza agyogera kakati wano simanyi script yago nti yalimu Saha simanyi nti oba yalimu Saha yayongeddemu yalonzeemu sirowooza nti Saha mwali erimu kulabika ku malaalo n'otisatisanga bw'ogenda emukono waliwo n'ekifo ak'emukono okajjukidde nako kaali kakange ate akuteekako empuuta ako kakange ako yagendayo akati n'ekirala kati bw'otandika okugamba nti ate walabikiddeko ewa Saha mangu ago n'olabika ne mu mmotoka script egenda kubula ate tekyaddikamu kati mu buli ngeri fo abagatta ensonga tukulaba na General Salleh ono King Sam mwe mugamba atambulira mu kifaananyi kya General Salleh era firimu yange nze akatambi akange kempandika kamanyi nti ogenda kuvayo ng'omaze okukwata kati atera okutuukirira Mwami Kyagulanyi agenda vaayo ng'amaze okukwatibwa bamukwate bamufuge paka waka ave waka ye kalakase mpaka kasanga tajja kutuuka wano mu kabuga kaabwe ak'Emagere tajja tuuka bw'amala okwekalakaasa bamuzzeeyo ewaka bwaddayo waka wajja kuyita wiiki ng'embi bamulengere Lubaga ng'azze mu Kereziya kyaki emugambe bannaaye tukuume obukakkamu omubuulizi abuulire enjiri egamba bunkakkane ensi tegweddewo leero firimu yonna egwera mu kanisa mu kanisa mwejja okuggwera nga wano Lubaga wano ababuulizi bamugambako omanyi omukatuliki bw'aba mu by'obufuzi kyasooka okuwulira ye maama we addako mu faaza w'abakatuliki omukatuliki ng'ali mu by'obufuzi tomugamba kirala nga muganda bw'ayingira mu by'obufuzi asooka kuwulira Mmengo kye bagamba Mmengo egamba ki omukatuliki waba omuganda ng'era mukatuliki asooka Kereziya n'addako Mmengo n'abaana badde batabukidde Mmengo ennaku zino anti kati ekyova nti si baana byabufuzi bamanyi byabufuzi bya Uganda bwe bitambula dayiningi ya Uganda mu byobufuzi eriko Catholic Church, Anglican Church, Muslim Society n'Abaganda n'abavubuka abato kuba abantu bonna abakuba Mmengo mbala abali wansi kubanga tebaamanya script eno lutamaguzi taliiwo script eno yawandiikibwa gundi yaddayo ndowooza ne yeetonda Namboozi Namboozi ati ke yakaabamu otuziga tuno twagonya kamuwonya kamuwonya otuziga tuyise twaki twagonya Proffessor ate leero ekintu ng'okikubi kubanga toyinza kugamba nti gwe ng'Omuganda tomanyi nti kabaka lwagenda okuyita ku muteeweta wabawo abagiggula si buli omuntu agiggula nti kabaka bamulengedde nga ggoggula nga nze kati wali sindikwata nga nzigula nze nzigulaawo protocol waliwo aggulawo yaliwo era yambuuza buli waba agenda Mmengo ayinayita mu nantawuta ayitawo ng'agenda kukola mikolo kati wano gundi yali awuddisa Namboozi tuziga twamuwonya kalulu
kubanga script yagimanyi nti yawandiikibwa ekitegeeza namboze mugezi nnyo script yagimanyi nti yawandiikibwa nti erimu n'emmengo mengo togimanyiira bw'ova erubaga ng'oli wakabonero kano genda erubaga baliwa naye toyisa mmengo n'emmengo kyalayo kumpi nnyo oba bw'ova mu mmengo genda lubaga kati bw'ovamu abo ababiri dewuwo kola ebyobufuzi byo naye kasi otandika obbalwanyi akati osoose mu Catholic Church ate togenze mmengo olinako kimu tulaba balukwago lukwago abadde ali obwa mmeya ng'abulira Kibuli kituufu ekyo nga abajja okwesima bwe baba ab'Ekibuli oba tafunye opponent omulangira kasaagira kasaabeera n'ow'Ekibuli abatuuza siramu bannaffe ate mwe mwagala okweyuzayuza kinaalabika kitya siramu bannaffe alimuslim eyo script eri Kibuli gyeggwera kuno lwaki kyagaanyi ayabaddeko si musiraamu naye wegundi owa lubaga tolina ngeri gy'oteeseganya bugundi ate bannaffe balina abateekawo embeera toyinza obutatuula atali musirimuuna oyinza obutatuula naye mutunka naye oyinza obutatuula naye kati awo kyagaanidde naye senga kyabaddemu nga bombi abazze jjukira bondi babadde b'emmengo kati baba kuba bombi nga beerubaga era omuntu yaali esimbyewo bandi batuuzizza naye kati bagende bajja ng'omuwa Ekibuli mmengo ebagasse emaze kakati ate Kibuli ne Rubaga baganye obbagatta nga tebakwata bayinza kutula ku musaalo so kati awo watamudde ekizibu buli omu n'asigaza ekiki kakati Kyagulanyi firimu yakisooka n'agiyuza n'alowooza nti mmengo si mukulu waliwo yagambira nti Anasemi gye yakola awo ng'abba alabanga mmengo si mukulu kati wali Katikkiro we yaviira n'agamba nti bano bagambye Simaasa ababeererawo era yali mukambwe Katikkiro Bobiwine yayisaamu ko bali amaaso abayisaamu anti kati Bobiwine atambula nnyo n'emyaka age abantu abaliwo leero tebamanyi nnyo mmengo era tebala makulu ga mmengo nga ffe tumanyi Ssaabasajja Kabaka alina ensonga gy'ato ffe tukolera bino wamanga kubanga ffe abamu tebagala kyogera ffe mu myaka gy'edda eyo gye bujja mu maaso tugenda gikutulako Buganda tujja gikutulako kati tesoboka kati abalinzi abatunulire b'amaanyi naye ebitundu bigenda bikirowoozaako ebitundu ebikulaakulana nabo ne biraba nga okubeera naffe tulina makulu bye bijja okusooka okugenda bituleke mu bbanga ffe tukirina ekyo kati gwe bw'ojja ng'omanyi tetujja kwekutulako olimba affe tulyekutulako era ne buli badde kati mwami Kyagulanyi alina we yaseereramu yamanyi nti Uganda esinga Buganda bwatu yakitaputa Buganda ne Uganda ani asinga obukulu nga gwani nga nze Kyagulanyi Buganda ate taata wayinza omunkanyankanyani otya nikojjaawo ate kisoboka kuba kati bali bakojja batuzalewo buzaazi batu bataata bali wano kati Kyagulanyi naawe yaseereramu awo yaseerera kyovula Buganda tevaayo kubanja abo era bwevaayo muganda nti aveeyo eri comfortable nnyo abeereyo akalulu kano akawedde media houses zonna tezaafuna birango by'NRM kaliwa kano ani yabifuna nalaba gundi Bukedde yakuba obulango Bukedde bafaanagana Bukedde BBS yakuba kigamba BBS yakuba akalango kitegeeza ono yategedde oli yategeera Mmengo yamanya amaanyi ga Mmengo mu byobufuzi oli yategeera Mmengo kubanga oli agamba twagala kukomyawo kuba ne CBS yayina kano gundi Buganda from 7 nga kayita kati Buganda from 7 bw'omala otegera script eyo nti Buganda from 7 ayagala kuzza Buganda kwena emirembe protect the gains kekavuganga kati bw'omala okuprotectinga gains n'omala oga nti Buganda erina okudda mu NRM erina okuba nga yetwala nga bwe yatwala edda essente zonna ziwa bali zadda wali kati omusajja akwasa biliyoni obanga 7 n'enkuuka kyali awo n'enkuuka basponsalinga kyajjukira nga bayita mu operation wealth creation yero n'akaaba diza okuzabadde zitya kyabadde mu Buganda wa onaagamba nti ye teyafunye yaspendingidde bwereere kati ate aspendinze yafunye atya bonna baafunye bano yaspendinze wano yajjewo aba kibadde kikyaludde okubaawo abegombola alina aba babiri abadde n'omu bakansala ndooza kumbi bagala benkana benkana 16 bali 17 bako 11 bali bati bali basingako ab'NUP olw'abavubuka n'embeera basingako so waliwo yategera script eno
ye yamanya amaanyi we gali. Ate script yene yasooka ogitegeera President Museveni yagitegeera nnyo. Kati bano ate abaana abazze Bakyagulanyi bamaakinga awali baliwo makisi 5 bawaawo 2 ebabuuza n'ekibuuzo nti Katikkiro akola mulimu ki Omuganda asobola okugubuuza. We wano ekipande kya mwami Kyagulanyi kyali kitandise okujja kukyala omwana akireeta nga bawemmula naye nga mulimu ababaka ba paalamenti ab'Emmengo Abaganda abato beddira n'okweddira baagala wabeewo omuntu ayenkana Ssaabasajja bali balwanira kaadi kubanga bakyusizza politics dynamics za politics zikyuka zigazizze mu bavubuka nakugamba buli wobeera abantu abangi nga bakuwerekera omanya waliwo ekizibu omanya nti either gwe totegeera bakwagalako lwa butegeeraako kubanga batategeera ye feezi yo birds of the same feather fly together. Kati olengera abantu bano abakuwerekera ozaba bagamba ki balaba busiru bwo balaba magezi go naye nga bangi abantu abangi tebamanyi kulaba kintu ky'amagezi. Twatambulanga nga tuli mu group mu ssomero twalowoozanga nti baliyo betuyisa tebaasomako ekyo twakyerabiranga nnyo twavanga ku ssomero ku Kampala High nga bwe tuba tutambula tulowooza bala tebaasomerako ddala olw'okuba tuli bangi tuli bato nabana abaana bola balekera Kyagulanyi balaba gavumenti bw'oyambala ebino ebikwata obukongovule neeno n'oyambala combat n'owebika n'oyambala red yakuyita erinnya nti foot soldier nti osinga omusirikale wa UPDF manyi ng'oba oyina mangi oyo ayina emmundu era olinakwala naga nti abo batono mu mundu temba amasasi mundu egiye bamu amasasi twakanzemu basobola namboze ng'agamba tewasoma script fwe abaagisoma n'ebisasi bwe lyavuga nga limu nga tuwekweka mu nsiko temweteekera bano abaleero essasi livuga bajja gye liri balwali era olaba ku mulembe guno abantu bafa nnyo amasasi nga n'ekimu setowa kiki tebasigale bakubya amasasi mu bbanga nirikwata oyo lwaki bwe livuza ozoddukodde eno kati ffe amasasi gavuga tweyongera mu kati abo batiitiizi naye obutiitiizi tulabe gavumenti eziwerako baba batali batiitiizi tebajja kulaba ziwera kaseefuga nziruka ngenda waka script ya Lwebongoya bw'enaatuukirira Uganda tejja kuba na mirembe gy'amaanyi naye tejja kuba na muvuyo tejja kuba na mirembe gy'amaanyi ki kyotegeeza Proffessor waliwo kye bayita peace ne liberty peace mirembe twagala eddembe twagala byombi twagala ki dembe peace mu Uganda tuyina emirembe naye tetuyina ddembe tuyina emirembe tuyina peace liberty. We don't have liberty. Liberty of choosing whatever leaders we have. Tuso wabatolaba mu kalulu. Basonganga ku olyo yajja oyo tajja oyo yajja wabirabi. Twalabye e Masaka. Nabirabi. Mwanga Kifubi yagenda. Twalabye nga omwala tagenda kulayira. Omwala wa Honorable Sempijja namere ekintu akikutte bw'ati kati ekyo tetuyina ddembe eddembe lyaffe ery'okwesalirawo kyetwandyagadde kitambule nakyo naye ng'emirembe tugirina naye eddembe okwesalirawo kyetwagala tetugirina bakitujjako dda era eddembe eryo abazungu lye baasooka okukola nti omwana waka bw'ayingira mu nnyumba bwe wati waddembe okulya kyayagala si mmwe kye mwatesetesa abazadde tukyayina mirembe mu nnyumba nti emmere ebaawo naye toyinza kulya gwe gy'oyagala omwana ekiriwo kyolya kati mu Uganda tulya kiriwo tetulina ddembe lirigamba nti leero sijja kulya muwogo wadde bannange baagala muwogo nze kandi obummonde muwogo waali gwolya ffenna gwe tugenda okulya taddi gwasobodde okusalawo we have peace at home everything is bijja we ate food we do what we go to school but could we choose our schools? Not really. Our children at home can choose their schools. No. Mzede asalawo nti owaaye Proffessor eryo ly'emitwalo 5 sirisobola nsobola lyabiri twala liri ery'ekasengejje ery'omusanvu omwana naga dadi osomesa eri bali oyagala kukola ki bakwesalirawo essomero abazungu beesalirawo essomero beesalirawo emmere gye banaalya beesalirawo ddiri we bava awaka beesalirawo omulimu gwe bagenda okukola yeesalirawo kyanaasoma lye bayita eddembe emirembe jjo gibaawo kubanga toyinza kuwakana eddembe emirembe weegiri mu Uganda eddembe lye litaliiwo naye bwe tugenda mu byobufuzi bwe twesimbawo tulowooza nti emirembe nagyo tegiriiwo ekimu ku byo weekiri peace weeri
ne liberty yetaliiwo. Nkutegedde. Kubanga bw'olaba ekibadde mu kalulu ng'abantu baba balonze gundi lwaki tubala bululu obwo nga tutaaga tebuva na wano. Imagine ne babutwala aye gye babuterese baga bateekako siru ne musanga nga boxi ne mugenda maaso ate okubala ate box emu ne musanga nga obululu obulimu bwokka bwa muntu ogwo era ne mugenda mu maaso wabawedde embaawo. Tewali. So Munnayuganda alina okuyiga kye bayita peace and liberty. Byombi bizibu okutuukako naye tubadde tunatera obyakiivinga by educating our people. Naye bwe tubasomesezza abaana bagenzi viral abaana batabuse balaluse kati omwana alalukira mu nnyumba nga atudde mu kitebe ekyo kiwagula nga mulalu muzibu naye nga tafulumangako waka naye nga tewali kyabusiru kyatalabye ku TikTok awo buli kimu wano gwolooza ekyana kyange tekifuluma tekilalukidde waka kumbe kiri wano naye ffe ate mu kulaluka kwaffe obutambi kiraba ffe twalalukanga kufuluma bweru kati abaleero balaluka kusigala mu nju wano buli kimu aba nakyo because the house is peaceful. Buli kimu kyagala sanyaze kwegali internet abazadde abamalina ne wifi internet baleeta savana ekuba kufa mufi ne bakasuka n'alaba ayononekera awo watudde kati gwogenda okugamba banoni n'ekyana ekitali kyononefu we muligenda walimba oluyimba lwotategeera ddala ali ku kisododo anti ye musa abeere n'agamba amanye oluyimba baluyita batya omulenzi oyo yafa aluwa yali bwebwayise embo yafa master blaster kati wetegeera nti omwana omwononefu nga bagamba nti amalawo y'oluyimba luno aluyimba ne luggwayo emitwalo 10 kiwala kyo kyekijja okusooka ku nga kisooka kiruyimba n'amazina kwe kitadde olwokugamba ekibadde kibeera awaka ale nga tulina ekisododo bakuba ekisododo wano omwana nayimba ekisododo okuva epaka ku zeeni obalabira kuzina amazina awo nga beebonga awo zina kyakalangako n'abasomesa ennyimba za Bugembe lwaki bazimbisa abaana bali kwa mooti gundi ono Kamiliyoni King Saha oyo baziyimba ono omulenzi ono omutujju bayimba egiwero ku concert ya primary twandyagaddeko oluyimba lwa Gravity abaana basomero lyeyo mukono sijabyogera lingi bakyaza sikalungi siye kalungi ne bamansuka debate eyaddako ng'abaana bawagidde kalungi bakonakona bukonikoni ng'abazadde bagamba mwatukoze eki kino abaana baffe bawoyo nti gwe basaba omwana nga ojjukira ye abaana mukuwandika muyimbi gwe bandyagadde abayimbire yali obululu so omwana yayononeka dda mulukuba mugende ya peace emirembe gino gye tulinawo gya bulabe nnyo katugenda twagalako n'eddembe lijje nze sendyagadde eddembe lijje mu nnyumba nsigale nga ndi nkyaki bw'ona ayagala eddembe lijje mu nnyumba togenda kusigala oyagala kufuuka ng'oli mwenye bwe tunaleeta eddembe mu nnyumba zaffe ne tuleeta eddembe mu nnyumba zaffe ffe tuweddeko obwa encharge babututte wali olabye omwana omutabanyi wange yakubwa ku ssomero akati asomesa bamanyi kuba obukumi najja secondary school nakuba ekyamu kyonna ekiri awo n'amudamaginga kuba namukola ku kadamage kati ffe babitukubanga noddayo waka nti obulina ku muzadde nti bankubye nako tebankubyeko yagenda ku poliisi omwana we omusomesa namujja ku mpingu omwana yamututte dda eddembe lyalimanyi okumanya eddembe lye kibi teyandi mututteyo ate atyo musomesa kuba waliwo abasukka Proffessor asaana musomesa kuba mwana wange talina wasukkira gwe bakukuba oli otya andi balina ozimba tata oyo akunkwasa n'alooka amutippulu gwe nekitabani kyo mukosa IQ muli mutya tuli bulungi tewali buzibu nze mutabanyi wayinza okujjayo okulizoninga nga takutte iPad kugenda ku Google mu mulembe gwa leero buli kyowigera genda ku Google genda ku Google twanguyiza bwongo ffe twabeerako bagugu bakuno nga tumuvinga nga encyclopedia nja kubuli engeri gye bampitamu Proffessor awo togenda wonzese kintu nga ffe gugu z'oku byalo tulina wano omusajja bamuyitaani ono supercomputer yafa yali abala ennyo kyafa twalina n'amiini ye Kasubi naye ng'abala nnyo agatta nnyo
obongo babugatta nga ogatta kati abaleero omuwakana n'ekintu ekiri common buuza gugu tulina mitwe kebera gugu nga basibe naye nga faate ebintu bikubuulira gugu tomubuulidde bwongo efuzireba otabuuza gugu nkubuulira tayo zasookawa n'ogera n'ogugulinga onoonyereza nenkubuulira nti ennyumba ya kalina yasookawa esaati zino ezo zimukomezawo za double breast 1982 mu Spain myaka gyonna giriwa kati mugizizza ey'amatoka posagana ge bayita adabo naye nina omuyimbi gwe nabe chosen blood ng'ate yayambadde kyabakazi oba kye bayita batya eki anti mu Scotland babyambala ebyabakazi mu Scotland abakyala kati yakopya omusono ogwo traditional ya Scotland sikaati mu Scottish ng'omusajja yayambadde n'ebisitokisi ebiwanvu ennyo kati chosen blood mu Scottish yalabika yavumbudde alowooza ate yalowooza kipya so Uganda weeri ku bannabyabufuzi be tuyina abali ku saidi evuganya Museveni tebasaba mujjako. Proffessor, ekibuuzo kiki America esobola okuyingira mu byakyawulanya okwekweka negamba bane musajja muleke yagalire mu ggwanga nalabye abawandiika statement wano mwami Kyago yagambidde nti UN muyingire mu nsonga zi musajja atabuse awandiika bigambo musajja mutujju olina abaana nina omu kati nze nina bangi baba balwanye ng'oli mu nnyumba bo balwanira bweru olina abeerina akaaba kati gundi ankubye bw'oba omusajja omukulu okola otya gundi ankubye dadi akaaba dadi gundi ankubye ngendayo ali bwogera nosanga amukubye okola ki bonna baana bo omukubidde ki oyogera bwogera tokuba muno ngenda kujja nkukube kanga baana okangamu tojja Proffessor tegwenge ebintu ebiraba bulala teri ayinza kujja kunya nga bano bombi bantu be bw'osigala ku mirimu gyo balwanye lwaki mulwananga okubanga munno bw'otu naawe nja nno kukuba okangamu tojja Amerika ewandiika emikuku gy'ebbaluwa ambasada n'agukwasa State Department yawana Ministry of Foreign Affairs oba Internal Affairs ne bagikoppera State House Amerika ebogoledde Uganda kikoma kati tewali ayinza kuyamba kubanga bonna abaana abaagala baana be tewali mujjana nnyina ate wayinza obanga leero akaaba muto naye ng'amukubye mukulu kati omukulu wanaakaaba kati omukulu senga yakaabye kitegeeza omukulu olya omwana omukulu wakaabira omuto aba amukubye awantu wanene naye ng'omuto yakaaba olenza obanga amukonye ku katono nga yeekaabya bwekaabya ate ebyana byo byonna obimanyi gwe obigoberera kimu kyakyejo gwekimanyi nti ebyana byawano byonna Amerika ebimanyi manyi kino kikyagwe nkyakyejo kibeesigye kyakabanga ne kiziringa ne mu ttaka Besigye omugala n'aguguba nebamuyira n'asidi mu maaso ate bamutta olulala olubaba bamusse gondi ono omulenzi bamuyita Mbwana alinaitwe Bwana yali tamussiddeawo awo no nanyiigamukko endisita banyiiga yali nanyiigamu kyagenda too much yali asobola okukwata emmotoka ne break down n'agitwala ku n'agisika n'agiteeka ku gundi n'agiteeka wali togenda personal sikwasa ndabirwamu it's politics togenda personal totuuka kugenda kudamaginga muntu personally toyitawo era nga bwendi omunyivu ng'ali munda kiri personal mukomera bamukwate bamutwale mu kkooti bamuwozesewozese bamuyimbule bamugenda nti atoddamula tujja kusiba tukumali bakole ng'omwana olinga ebyana byo bizanye ebweru bikaabakaaba togenda kugugumuka kukuba mwana kubanga akubye munne topakunkana ojja kukola ensobi olwo lunaku lwanaamukuba ojja mukuba noona ajja tuuka akaabemu ebitajja era okubanga manyi dadi wenkaaba ajja so bw'akaaba dadi bankubye omwana kale todda mukuba muno naye bw'omuddamu nkulu nja kutta naye bw'owulira ng'akaaba nnyo awo genda lingizaayo olabe ki ekiri era kati Amerika eringizayo akaabya kajanja akaabya ki kati Kyagulanyi akaaba Amerika eyinza okugjamu oyo katemba ng'ono yeekwekanaddayo neyeekwanaddawa ate avaayo mulamu bulungi what about senga abadde mukwate oba n'avaayo nga yinaayina ebinobulemu nga bwe bamukwata olaba okyajjukira wali olaba bamukumbibatukano bamulemaze ow'eggulu oba bamukwatira ggulu yagenda mu Amerika bamujjanjabi awo evaayo naye kati kuona ali mu katemba avaayo n'addamu n'alabika Amerika ng'ejjamu ekyo kimunoomu okuggyako nga script Amerika mweri naye mweri ate sobola kuba okimanyi nti Amerika eri mu script ya Museveni eri mu Museveni kuba nti yagikolera
era yali in charge ba director bonna omuzanyi bamumanyi Museveni James Bond wawe okay James Bond so nga tumaliza Proffessor bubaka kibo wa mwami Kyagulanyi mbere no gyalimu n'ekibiina kyonna ekyanno bwabanga kyaliko kyendowooza akutte watuufu bwabanga ali anoonya engeri gy'anatula ku ttebo n'abasajja ali watuufu abalirire Mandela yasiba emyaka 27 n'akwata obuza n'atagamba kulwana n'abazungu kati bw'obanga olina abawagizi abakugobera milioni 2 ezo ezaakuwadde akalulu abantu abo bonna tebaagala kufa baagala okubeerawo kati ttebo eri ewonya abantu bano gigendeko n'amagezi mangi muteese n'abasajja bano kubanga abasajja bano maybe nyinza banga nze mutiitiizi bakyali bagumu bakyali bagumu totutiisa tubadde tumanyi bagize bakembye kembi ovanga ku muntu wojje waka ewuwe ng'abazzukulu balima abaana balima n'abapakasi balima nga naye akyalima agenda kuggwako emmere sekati abazzukulu balima abaana balima n'abaana balima abazzukuze nabo balima n'abazzukuze balima naye akyalima tatuulanga mukyaja emmere ekyalimu emmere weddemu weeri so tuula n'abasajja bano for the good of Uganda mulabe ekyokukolera Uganda niwe bakwagala kwameninga constitution nti every election bwe ziggwa leader of opposition ave mu kibiina ekiddiridde ekiwangudde bateese bwe batyo tuyinza kufiirwa idea za Kyagulanyi alina emiliyoni 2 newankubadde abamuwerekere bayinza oba tebategeera emiliyoni 2 bayinza oba tebategeera naye enamba yaabwe ebafuula abategeera toyinza gamba omuntu akulembe waliwo memba parliament yawangudde ku bantu 1,600 Kyagulanyi alina miliyoni 2 tali mu parliament senga oba ogabanyagabanya obululu bwa Kyagulanyi buli bamemba ba parliament 10 kubanga buli memba parliament yawangudde ku gumu ekitundu ali mu parliament ogumu 2 ali mu parliament akanana ali mu parliament kakati Kyagulanyi alina miliyoni 2 tali kiteza bwe mutudde ku ttebe eno ne constitution emaningi bwegambe nti owookubiri mu kalulu kano konna n'abeera Kyagulanyi nga bwe yabadde owookubiri n'ababaka 40 mu mmeka ajje butereevu nga leader of opposition mu parliament ebirowoozo bye bisyaringirwe bannaggwanga agenda okwekalakasa naye kalakasisa mu tteeka okusinga okwekalakasa nga mukulu wa kibiina bakubenga bakuba omubbi awo wendi Kyagulanyi teesa n'abasajja kubanga ndowoozo firimu ye ejja kugwera mu ttebo kubakano kweweekwekamu muli mu ttebo bali mu ttebo bali mu ttebo bagenda tuula ate oli gwaliko oli strategic planner Salleh strategic planner yasobola okubeera yakuba Somalia ng'ali ggulu yali aduumira olwe Somalia mu retired yakuba Somalia ng'ali awo ggulu weetuulira omuduumizi gundi aleese omulandu bamukyuse baleete omulala gwe vaayo dekapa ng'ali awo ggulu Somalia kati eryokke si mwangu ali strategic nnyo kati wabanga yakukutteko mwegendereze nnyo ali nawe gendayo n'amagezi togendayo bugenzi na lubuto gendayo n'omutwe nga gugwo oba okuyetaaga consulting nga consult muwe simu yange yakulaisikwasimuyangezokwatimade mutambula naffe mbadde ne Proffessor Olusimbi okuva ku BTFM tujja beeranga naye wano tube nga twogera ebigambo muzadde Megaton gemanya tukumanya ebirala bingi sibe bulungi mwera